ebigenda mu maaso mu ggwanga si byangu nnyo era tusobola okubeera wano nga buli omu tamanyi kiki kiddako. Ensi yaffe eno Buganda n'ensi yaffe Uganda zaali zenyumirizibwamu nnyo mu nkulaakulana ne mu mbeera zonna ezibaddewo nga tukuuma emirembe nga tukirwanirira. Obuzibu bwe tulina kati currently mu ggwanga, the biggest problem we have as a country ye gurupu eyava eruweero ekulembera mwami Museveni. Tutemye ffenna nga bannansi, twawuddeyawuddemu, obugagga bw'eggwanga bwonna babweddiza, bakoze dynasty wano, bakola obwakatonda. Ono mutabani w'abali abaava eruweero abegabanyiza eggwanga, oyo gwe twogerako ye mutabani w'abali abeddiza obugagga bw'eggwanga bwonna, abasafooketinze bannansi. Nti bannansi mu bibuga bakaaba, mu byalo bakaaba, baba binisa emisolo, bo tebawa misolo, buli kya bugagga kya ggwanga kye balaba kyonna bakibba, ne bwe bakeera enkya ne bawulira nti evvu lirimu omugaso, ogenda okukeera enkya nga bayingidde dde ebiyungu by'abantu balijjeemu evvu balibbye. Kwegamba we tuli embeera si nnyangu, tekyaliko NRM, tekyaliko opposition, tekyaliko wa mu kibuga, tekyaliko wa mu kyalo, ffenna twajjirwa olunabe olwava eruweero eyo. Kakati bannaffe ab'e Kenya ffe tutambula ne tugendayo, era Kenya tugiyita sovereign state. Tetusobola kubeera wano mirembe nga Kenya etulaba bubi, kubanga ffe tukimanyi nti tuli landlocked ensi yaffe. Era ebyamaguzi byaffe ebisinga byonna biva Kenya. Bano olw'okuba nti basanga bannansi beebase, kubanga bannansi ba Uganda abasinga bali mu tulo, babadde tebamanyi bigenderwa bya mwami Museveni n'akakundi ke from 1950s nga bajja bazimba zi dynasties zaabwe. Era zino entalo zonna ze mugenda mulaba bawakule Congo, Somalia, Central African Republic, babo Rwanda, obusisiso obwo bwonna Angola, obwo bwonna gye bagenda, they are not doing it for the good of our country. Tebakikola ku lwa bulungi bwa nsi yaffe. Mukulu Museveni agenda azimba zi dynasties. Ne dynasties ezo bw'aba azizimba ffe twali tusuubira nti nga mwe babagamba nga nti mu creating entalo ezo waliwo Uganda kyegenda okufunamu. Bw'otuuka e South Sudan tebatwetaaga nga bannayuganda. Bw'ogenda ene Rwanda, kubanga abantu abasinga be twali badde tusuubira nti Rwanda yali badde tetuyisa kubanga abantu abasinga mu gavumenti ye NRM bava Rwanda. Naye ne Rwanda nayo tebatwagala. Bw'ogenda e Burundi tebatwagala. Bw'ogenda e Congo tebatwagala. Kati liwe gye tubadde tukyasigazaawo ababadde batatuyisa bubi nnyo ye Kenya ne Tanzania. Ne kati bano batandise bateekako provocation. Ekisooka UPDF bano kana akabinja k'abooluganda si muntu omu. Taata yeetonze Commander in Chief. Gwe kyotannaba kumanya nti ejje lizimbiddwa ku baaluganda bakona ba mikwano. Buli gwe bakuza gwola bakulira unit alina waabayita bano. Era ensonga lwaki olaba bwe bajjawo taata omutabani bazzaawo anko mu appointments ezo. Oyo gwe balonze mu kyabaddemu omutabani alina eyamulinako Luganda. Gwegenda mu maka ga mwami Museveni mbuuze nti ogwe wataddewo temulinaako Luganda. Bwalumanya kirumbuli nze n'atuukayo ddi okumubuuza. Nze nkuwulidde kw'olinaanye State House gy'osiba okumulinaana naye gwe mubuuze nti wamwoyo gw'otaddewo. Kati bwe buzibu bwe mulina mmwe mugende ne mulaba abasajja bano bakoze obwakabaka bwabwe. Buli muntu gwe mulaba bagenda ba appointing either mu kifo ekirimu ssente ateekwa kuba waabwe, mu kifo ekyobuvunaanyizibwa bwabwe. Y'ensonga lwaki olaba nti kati abatono ennyo beegabidde eggwanga lyaffe ate abangi mwenna muli mu kukaaba mukeera ku makya kufukamira. Nze ebiseera ebyo mbadde nga neetegereza UPDF as an institution erina okuba respected. Niwakubadde nti omukulu w'eggwanga afuga eggwanga lino yalowooza nti ebyo byonna abifuga nga kampuni ze. UPDF as an institution erina okuba respected. Bwe bakulonda ng'oli jeno si kifo kitono nnyo. Ebigambo ebiva mu jeno w'amagye biteekwa okuba nga bya kinyusi, si bino eby'oku WhatsApp. Nze neewunya n'okwewunya abasajja bano ejjogole batujoga. Jeno omulamba asiiba atya ku WhatsApp? Mujena atwitinga mukole fujjo, mutemule, muwambe, mweddize ebyalo byonna ebyo bye tulaba musiba amafaamu wano nga mugoba abantu baffe ku ttaka lyabwe mbu mwafuna emmundu mutandikira ku Buganda okweddiza n'ebitundu by'eggwanga ebirala.
naye ettaka lyonna lyemufunye wano mu Buganda siryammwe. Ekyo kyoffe tubakiwalinga ng'abazzukulu bajjajja baffe bayinza okuba basirise, abaami ba Ssaabasajja Kabaka basirise nga mwegabanya Buganda, naye ffe abazzukulu tubagamba obufamu mu busibeewo, mwegabanye mukole effujjo, mukoone amayumba g'abantu baffe be mwasanga wano. Naye byonna bye mufunye, Mwami Museveni lwalizingako enguguyo okugenda gye yava oba ali baafudde, bwe mugenda okumanya nti Buganda eriko bannyini baayo. Sebooka ensembyayo njagala kuyozaayoza Buganda. Ayi Ssaabasajja Kabaka, nkimanyi nti ennaku z'omwezi nga 8 lunaku lukulu nnyo ffe wano mu Buganda, tugenda kulutuukako ndowooza lugenda kuba ku Lwomukaaga. Naye twongera okusaba Ayi Ssaabasajja Kabaka, nze neddira Lugava erinnya lyange nze Lutamaguzi Ssemakula, seetuuma bwetuume, naye neddira Lugava era ndi musajja Muganda. Buganda tuli bubi, Buganda tuggwawo. Bannaffe abaayogeranga ensonga bonna bekkiriranyiza olw'obusente bwa Mwami Museveni. Bannaffe abaavangayo bonna basirise bake. Buganda tuli bubi. Bwe tutaayimukirewo mu budde buno tuweddewo. Kubanga enseeke ezi zonna tulya nazo endala ziyingidde mu bika byaffe, endala ziyingidde emirimu gyonna, zitutema enteega ekiro n'emisana. Buganda kitegeeza ttaka. Era Ssaabasajja Kabaka tasobola kubeera watali ttaka. Tetusobola kuba na bika watali ttaka. Naffe okubeera nga twenyumiriza mu miziro gyaffe n'amannya gaffe ttaka. N'olwekyo Ayi Ssaabasajja Kabaka, nze musajja wo Lutamaguzi Ssemakula ow'Olugave, muzzukulu wa Temiteewo Lutamaguzi akabbiro gwokabuuza onabosagala bakujja kumulamu njagala tugende olina omuziro olina omuziro tonzijja kunaka nze kembadde maliriza nako Ayi Ssaabasajja Kabaka Buganda eri bubi. Mwami Museveni ne banne bagabanya ensi yaffe nga tulaba, n'abalala bonna be mulaba abantu ba Buganda basula batumula babasengula ku ttaka enkya n'eggulo. Ayi Ssaabasajja Kabaka, abaami bo bwe wawa obuvunaanyizibwa mu bitundu ebyenjawulo bonna basirise nti Mwami Museveni bamutya agabana ensi yaffe Buganda. Sebaakonkaleese onsonyiwe kayisizaawo kayinza okuba kakunyiizizza naye yembeera yaffe gye tulimu. Yamujje kutya ndokozeza kyamu, yamujje ku land forces okuduumira akyali mu serikale, n'amuleka wali ku kiri kyabaddeko ekirala n'amuwa star ey'okuna yoyo. Bitegeeza ki mu kaseera kano Jeno Muhoozi wabina awandiika kale n'ebirala abateesa mbayinaano nga bwenabuuza ebibuuzo mujja biraba wansi awo, naye njagala kwaniriza Honorable Charles Omushana wali wano nga bulijjo tukwaniriza ku telefayina. Katonda wamanya ate wakisa. Webali nnyo Honorable Godfrey Kiwanda Suubi Saalongo Ovatoyombye Munamitiana ate era nga Vice Chairman NRM Buganda yamaze dde okutuuka wano. Honorable tukwaniriza ku telefayina. Mbalamusiza nnyo abatulaba era mbagaliza okutulaba n'okugoberera obulungi bigenda maaso. Honorable Engineer Ronald Balimwezo Nsubuga omubaka wa Parliament ono wa Nakawa West era nga wa kibiina kya NUP, ye minisita mu gavumenti erindiridde avunaanyizibwa ku by'ettaka era amaze dde okubukaala. Webali nnyo kunyuma Honorable Mukabulwako kwaniriza ku by'Obwakabaka. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza kumpa omukisa okubeera kwabo bagenda okuteeka ettaffaali mu kuzimba kwa nnyaffe Uganda. Abantu bange bennakawo manyi nti kwe muli. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Webali nnyo Engineer ate Minister Shadow Cabinet. Nyina Honorable Paulsen Lutamaguzi Ssemakula naye wali wano wa Nakaseke South era nga yagendayo ku tiketi ya DP Vice Chair Local Government Public Accounts Committee. Kiyise bulungi? Nsebo. Webali nnyo. Bwe tugenda okubaganya ebirowoozo pano yajjudde dda saagala kwonoonera budde kubanga osinga kwetaaga abateesa sinze. Peji yaffe ya BBS Telefayina yafunyeemu obulumbaganyi oba hackers. Kati genda ku peji yange ya Stephen Danson kusula SDB obukobeero tugoberera producer bawandikira wawe erinnya lya peji babagendako abalabira online batugoberere eri bagitubyeko naye tukyakolagana aba Facebook tugizze abalumbaganyi bazze ne bagiyingira bwevu. Kati ebiriko byaffe ne bateekako ebintu byonna omanya tennabakutuddira. Agenda ku yange Stephen Danstan Busulwa SDB program kweri live streaming. Honorable Lutamaguzi Ssemakula nja kusooka naawe ku Sunday tukuza myaka 6 ejja ggwanga Uganda 60 years of independence, naye ebisinga tujja byogera nga tumaze ogikuza ku Lwokuna olujja tunule emyaka egyo tugiyiseemu tutya, ensonga zonna tuzikubemu torch n'ebinaba bigenze mu maaso.
ebigambo bino ebigenda maaso birina implications ki ku nkolagana yaffe n'eggwanga erya Kenya era n'enkyukakyukano ezijidde zitegeeza ki? Honorable Hon Lutamaguzi, lamusa ku nsero otandikiraho. Sebo neyanziza nnyo nzikiriza nsooka okubuuza ku bansindika mu palamenti abantu b'Essemuto mbalamusizaako nnyo ab'Ekaasa Ng'ombe na Kaseke Kapeeka mbebaza abali mu kukola nkimanyi nti enkuba tutimaye nnyo ebirime byaffe ebisinga na Kaseke bifudde olw'omusana tuli bubi nnyo tetumanyi ffe kye twakola Katonda ebirime bingi nze nfiriddwa kasooli muyitirivu n'emmwanyi zange byembadde ensimba olukubakuba luli lwatulimba n'ebijanjalo naye ekyo tekitumalaamu maanyi twongere okukola sigamba b'Nakaseke naye ngamba n'abantu baffe aba Buganda ne Uganda tuli bubi mu mbeera y'amakubo abayunula mbakaabidde ebbanga ddene nnyo ndowooza mwalabye n'abayimbi baffe abaafiiridde ku kkubo ly'amatugga Ssemuto Kapeeka waliwo n'aksidenti era eyabadde ku kkubo lyaffe erya Kalule Bowa Semyungu Kibaati ennaku ezo nayo yalimu abasirikale ne bafunyawo akabenje so mbakubira omulanga n'ekkubo lyaffe ew'obulenzi lyentera okukozesa nga ngenda kampu Lutamaguzi ewaffe ew'obulenzi Kaasa Ng'ombe na Kaseke Kapeeka nalyo liri bubi nnyo n'olwekyo tuli bubi nnyo mu mbeera yaffe ng'ab'Nakaseke. Njagala kusooka okusaba abakulu abali mu gavumenti mukulu Museveni minisita w'ebyokwerinda ne banno okukomya okuwamba bannansi abaana bonna baawagira Kyagulanyi Ssentamu bawambibwa abamu tebaddayo kulabikako abalala mubata mubajjeemu amanyo mubakozeeko effujjo nze nsuubira nti mukulu Museveni ekyakuleeta ewaffe mu Luweero ng'ovumirira nnyo Amiini ovumirira Obote n'abalala naye ate endabyo ebyammwe bisusseeko naddala mu abaasoma ebyokutulugunya abantu n'okubatta bisusseeko ku byaba n'olwekyo nkisabye si mutima mubi mukulu Museveni tta abaana oba wali tuyagala Kyagulanyi yeesimbewo wali gazeeti nze nti buli yeesimba ku Kyagulanyi oba Kyagulanyi okwesimbawo gwali musango nga bwe mutuula n'abaana bamwe ne bakazi bamwe ne bagirlfriend bamwe n'abe kibonna nga bwe muwambye eggwanga lyaffe ne mutuula awo mu ntebe zammwe na bano baagala abantu baabwe babeeraawo okubajjamu amannyo okubatta emirambo ne mugisuula eyo mu bigoonya ebyo tebigenda kuzimba ggwanga ate ebyo bye mukola era bye bagenda okukola famire zammwe nga mugenze ekyo kyo kiri asuwadi mukole fujjo mutemule muwambe mweddize ebyalo byonna eyo bye tulaba musiba amafaamu wano nga mugoba abantu baffe ku ttaka lyabwe mbu mwafuna emmundu mutandikira ku Buganda okweddiza n'ebitundu by'eggwanga ebirala naye ettaka lyonna lye mufunye wano mu Buganda si lyammwe ekyo kyoffe tubakiwalinga ng'abazzukulu bajjajja baffe bayinza okuba basirise abaami ba Ssaabasajja Kabaka basirise nga mwegabanya Buganda naye ffe abazzukulu tubagamba obufaamu mu busibeewo mwegabanye mukole fujjo mukoona amayumba g'abantu baffe be mwasanga wano naye byonna bye mufunye mwami Museveni lwalizingako enguguyo okugenda gye yava oba ali baafudde bwe mugenda okumanya nti Buganda eriko bannyini baayo sebo okensembyayo njagala kuyozaayoza Buganda ayi Ssaabasajja Kabaka nkimanyi nti ennaku z'omwezi nga 8 lunaku lukulu nnyo ffe wano mu Buganda tugenda kulutuukako ndowooza lugenda kuba ku lw'omukaaga naye twongera okusaba ayi Ssaabasajja Kabaka nze neddira lugava erinnya lyange nze Lutamaguzi Ssemakula seetuuma bwetuume naye neddira lugava era ndi musajja Muganda Buganda tuli bubi Buganda tuggwawo bannaffe abaayogeranga ensonga bonna bekkiriranyiza olw'obusente bwa mwami Museveni bannaffe abaavangayo bonna basirise bake Buganda tuli bubi bwe tutyayimukirewo mu budde buno tuweddewo kubanga enseeko ezi zonna tulya nazo endala ziyingidde mu bika byaffe endala ziyingidde emirimu gyonna zitutema enteega ekiro n'emisana Buganda kitegeeza ttaka era Ssaabasajja Kabaka tasobola kubeera watali ttaka tetusobola kuba na bika watali ttaka naffe okubeera nga twenyumiriza mu miziro gyaffe n'amannya gaffe ttaka n'olwekyo ayi Ssaabasajja Kabaka nze musajjawo Lutamaguzi Ssemakula ow'olugave muzzukulu wa Temiteewo Lutamaguzi akabbiro gwokabuuza tonzijako gwe lwomusana olina omuziro tonzija kunaaka nze kembadde maliriza nako ayi Ssaabasajja Kabaka Buganda eri bubi mwami Museveni ne banne bagabanya ensi yaffe nga tulaba n'abalala bonna be mulaba abantu ba Buganda basula batumwa babasengula ku ttaka enkya n'eggulo
ayisa abasajja kabaka abaami bo bwawo obuvunanyizibwa mu bitundu ebyenjawulo bonna basirise nti mwami Museveni bamutya agabane ensi yaffe Buganda. Sebakonkaleese onsonyiwe kale tugende ku zaawo kayinza okuba kakunyisa naye yembeera yaffe gye tulimu. Ebigenda mu maaso mu ggwanga si byangu nnyo era tusobola okubeera wano nga buli omu tamanyi kiki kiddako. Ensi yaffe eno Buganda n'ensi yaffe Uganda zaali zeenyumirizibwamu nnyo mu nkulaakulana ne mu mbeera zonna ezibaddewo nga tukuuma emirembe nga tukirwanirira. Obuzibu bwe tulina kati currently mu ggwanga, the biggest problem we have as a country ye gurupu eyava eruweero ekulembera mwami Museveni. Etutemye ffenna nga bannansi, yawuddemu obugagga bw'eggwanga bwonna babweddiza. Bakoze dynasty wano bakola obwakatonda kyemugiko gyenkulaga ono mutabani w'abali abaava eruweero abeegabanyiza eggwanga, oyo gwe twogerako ye mutabani w'abali abeddiza obugagga bw'eggwanga bwonna, abasafooketinze bannansi nti bannansi mu bibuga bakaaba, mu byalo bakaaba, bababinisa emisolo, bo tebawa misolo, buli kya bugagga kya ggwanga kye balaba kyonna bakibba. Ne bakeera enkya ne bawulira nti evvu lirimu omugaso, ogenda okukeera enkya nga bayingidde dde ebiyungu by'abantu balijjeemu evvu balibbye. Kwegamba we tuli embeera si nnyangu. Tekyaliko we NRM, tekyaliko wa opposition, tekyaliko wa mu kibuga, tekyaliko wa mu kyalo. Ffenna twajjirwa olunabe olwava eruweero eyo. Kakati bannaffe ab'e Kenya ffe tutambula ne tugendayo, era Kenya tugiyita sovereign state. Tetusobola kubeera wano mirembe nga Kenya etulaba bubi kubanga ffe tukimanyi nti tuli landlocked ensi yaffe. Era ebyamaguzi byaffe ebisinga byonna biva Kenya. Bano olw'okuba nti basanga bannansi beebase, kubanga bannansi ba Uganda abasinga bali mu tulo, babadde tebamanyi bigenderwa bya mwami Museveni n'akakundi ke from 1950s nga bajja bazimba zi dynasties zaabwe. Era zino entalo zonna ze mugenda mulaba bawakule Congo, Somalia, Central African Republic, babo Rwanda, obusisiso obwo bwonna Angola, obwo bwonna gye bagenda, they are not doing it for the good of our country. Tebakikola ku lwa bulungi bwa nsi yaffe. Mukulu Museveni agenda azimba zi dynasties. Ne dynasties ezo bw'aba azizimba ffe twali tusuubira nti nga mwe babagamba nga nti mu creating entalo ezo waliwo Uganda kyegenda okufunamu. Bw'otuuka e South Sudan tebatwetaaga nga bannayuganda. Bw'ogenda ene Rwanda kubanga abantu abasinga be twali badde tusuubira nti Rwanda yali badde tetuyisa bubi kubanga abantu abasinga mu gavumenti ye NRM bava Rwanda. Naye ne Rwanda nayo tebatwagala. Bw'ogenda e Burundi tebatwagala. Bw'ogenda e Congo tebatwagala. Kati liwe gye tubadde tukyasigazaawo ababadde batatuyisa bubi nnyo ye Kenya ne Tanzania. Ne kati bano batandise bateekako provocation. Ekisooka UPDF bano kana akabinja k'abooluganda si muntu omu. Taata yeetonze gwe kyotannaba kumanya nti ejje lizimbiddwa ku baaluganda bakona ba mikwano. Buli gwe bakuza gola bakulira unity alina waabayita bano. Ensonga lwaki olaba bwe bajjawo taata omutabani bazaawo anko mu appointments ezo. Oyo gwe balonze mu kyabaddemu omutabani alina eyamulinako Luganda. Gwegenda mu maka ga mwami Museveni mbuuze nti ogwe wataddewo temulinaako Luganda. Walumanya kirumbuulira nze n'atuukayo ddi okumubuuza. Nze nkuwulidde kw'olinaanye State House gy'osula okumulinaana naye gwe mubuuze nti wamwoyo gw'otaddewo. Kati bwe buzibu bwe mulinammwe mugende ne mulaba abasajja bano bakoze obwakabaka bwabwe. Buli muntu gwe mulaba bagenda ba appointing either mu kifo ekirimu ssente ateekwa kuba waabwe, mu kifo ekyobuvunaanyizibwa bwabwe. Y'ensonga lwaki olaba nti kati abatono ennyo beegabidde eggwanga lyaffe ate abangi mwenna muli mu kukaaba mukeera ku makya kufukamira. Nze ebiseera ebyo mbadde nga neetegereza UPDF as an institution erina okuba respected. Newakubadde nti omukulu w'eggwanga afuga eggwanga lino yalowooza nti ebyo byonna abifuga nga kampuni ze. UPDF as an institution erina okuba respected. Bwe bakulonda ng'oli jeno si kifo kitono nnyo. Ebigambo ebiva mu jeno w'amagye biteekwa okuba nga bya kinyusi.
sibine ebyoku WhatsApp nze newunya n'okwewunya abasajja bane jogole batujoga je n'omulamba asiba atya ku WhatsApp mujje n'atwitinga yes in a century ya digital ate digital nga kitawe yawera wano Facebook ntimbi so olwokuba nti bano beeronda banganda bakona ba mikwano and it is kiri ne ku record General Museveni yekka mu Africa yalonda mukazi wenga minister among all the presidents mu Africa teri president yali alonze mukazi wenga minister bobo osobola kikebereko ku Google naye olwokuba nti kuggwe si musango olwokuba nti basanga banna Uganda bebase n'olonda mukazi wa minisita muganda we kino kiki n'owandiika n'amabaluwa nti ono wa petrol station ministry mugulire ettaka ku mpaka mugire petrol station ze ziri naye bagundi mujoze eggwanga lino kwegamba ebisinga kyagala kumanya lugazoora wo gwogamba oyo eggwanga lino abasajja balijogedde ddala completely the one who opens his eyes agula maaso sebo bwe bakizuula nti bannansi abasinga tebamanyi kigenda mu maaso balindirira bu handouts obukunkumuka ne balonda abantu mu bifo ebyobuvunaanyizibwa nga they are just survivors, they are not working for their country. Kubanga olwaleero ffe kyetwadde tusuubira naddala ffe ng'ababaka ba paalamenti nti jeno bw'aba akoze ensobi singa kati ali mu mabuusu ngaliko n'embooko kubanga gwogenda mwami Museveni agenda n'awamba obwana buno obuto obwawagiranga Kyagulanyi n'abutya mbu buno obwana tulina okubukwata bwonna nalaba akawala k'ennansana ke bawamba bakatwalidde agamotoka nembuuza nti ono mukulu jeno oba bino bye beetimbatimba olumu bakugabira ebinanka ne beetimbatimba ebimyufu bino n'olowooza nti omuntu wa kitalo nnyo kuba okubeera jeno ffe tutambudde mu nsi osooka okuba ne gye bayita self command wonna respect ono ebya Kiwanda honorable Kihanda waliwo batawulidde agambye nti nga honorable Bijirwa Moses jeno byetsebo aleke kuteeseza mu byange ono mukama wo omuteeka ku gundi y'ababijirwa nti be bamu ati yeyita jeno kati ne kumbagano yayambala by'abajeno bobeera mu kifo ekyo yes bobeera mu kifo ekyo ekyobuvunaanyizibwa you are representing a country. You a son of a president, of course tata we yakulonda tetumanyi byasinzirako kulonda kubanga nze nali badde nsubira nti wali baddengawo n'akakiiko akalonda abakulu mu majje akabakuza so si muntu omu kusitama mu ntebe ze wali n'agamba twalwana ono mutabani wange jeno ono mukazi wange minisita ono gundi ne mukola ejjogo ne mutandika okutukyayisa kubanga bw'oba okola statements ng'ezo ne banno ba junior officers obamalamu amaanyi wano ffe twakkiriza kubanga ffe tubadde nga tubagamba nti bano abasajja okumanya batujoze nnyo buli kifo ekyobuvunaanyizibwa kyonna kyabwe ne buli kirimu ssente kyabwe kati olw'okuba bano ba junior officers bambi obatunuulira embeera gye bayitamu engeri gye basulamu engeri gye balyamu n'osanga afande ng'alya bubi asula bubi n'alibadde ensubira nti eddaala lya jeno muwozi ng'oyo nga kitawe bwe yamukuza yalibadde ebyo byadisikaasingako welofeeya y'aba officers baffe tukoze tutya okulaba nga tubazimbira tubongeza ku musaala so si ku bino bya kuprovokinga isi zitwetoolodde uno kujoji yagende wa anko we owe Rwanda n'agamba nabadde ne anko wange anko kitegeeza oba taata wo muto of course era taata we muto nga bwe yagamba nga ageze n'agenda nti simanyi bageze kugulawo boda olw'okuba bannansi ba wano bakyamuukirira nnyo abasinga tebamanyi kigenda mu maaso era lwe lukyamuukiriro olwali eruweero ne lutuleetesa okutuwambako ensi yaffe nti kati ffenna banyininsa ate ffe tufuuse nga abagwira ate abagwira ne beefuula nti banyininsa be bali mu kyajjo kekasembayo akabuuzo ngende wa minisita wa lands mu gavumenti yammwe obwetoowaze bwa commander in chief Foster General okuva n'agamba we are sorry ekyo tokiraba mmwe bose temwagala kwetonda ne mukola ensobi okwetoowaza ekyo tokiraba okwetoowaza ate nga bw'opromotinga ekyo sikitegeera gwo n'okinyanyukulamu n'owetoowaza mbu yasole ate n'omutabani omukuza eno waliwo byovuga mu paalamenti mbu simanyi byotisse bammawo ebiriwo ennaku of course muteekawo bidiversions bingi waliwo byatisse mukulu mawo mbu bwe bateekateeka era eba bakivuga kakati munansi ali mu biseera ebyakabiganga n'abamu tebazzangayo baana ku masomero munansi gw'obinisa omusolo
munansi atakyanywa kasukali, munansi agenda mu ddwaliro nga byasigala kubeera bizimbe tasangayo ddagala, munansi afa olw'amakubo amabi ng'awulira mwe mutudde wali abanyaguludde buli kyabugagga kya ggwanga nga mubeera mu kubalaata bubalaasi mufo ky'okudisikasinga ze tuyita pertinent issues ezaalibadde zizaamu munansi amaanyi nti bano abali mu bifo bino tebabiriimu lwakuba nti no baluganda bakona bamikwalo naye babirimu erw'obusobozi abaggwamu amaanyi. N'olwekyo ssebo mukulu General Museveni teyalisoose okukola yalisoose n'akwata mutabani we ekyokubiri n'amudimootinga immediately nalabye omwogezi w'amagye ng'ayogeza ekirimirimi ono mukwano gwaffe kulaije nga bamubuuza nti ono gundi kuba bino bw'aba abikola tabikola on behalf of their families, they are doing it on behalf of our country Uganda. Era bw'obeera ne baaje eno Kambenze mubaka wa palamenti nga nfulumya eggwanga ne bagamba nti oyo wa Uganda nkola buli kintu kyonna kyenkola with a lot of responsibility kuba mba ndi presenting agwa. N'olwekyo ssebo mukama wange siweza dakiika ssebo mukama wange Mwami Muhoozi ayawule nga ali mu UPDF nenga akyali mu local defense mu LDU. Mwami Muhoozi ayawule nga akyali wa LDU ebigambo bye yayogeranga mu LDU ne katinga jeno w'amagye weboogera nti jeno ne wakubadde kitaawe yamukuza nga tetumanyi biruubirirwa byabwe alina okurespectinga amawanga agatulinaanye with their sovereignty. Webale nnyo Honorable, webale kukubaganya birowoozo ku nsonga eyo. Ngenda kuwa Honorable Balimwezo waliwo ono Joan Le Human MP to be Mpigi District. Sitima ya Mpigi agambye nkulaba you're smart as usual about Muhoozi's issue. It's indeed the over-ambitiousness of an ant that makes it so horny to climb the legs of an elephant with an aim of raping it. My regards to the people of Mpigi District, Joan Nachintule, Kafotola, Magwa, Abatumide. Regards to Honorable Paulson Ssemakula Lutamaguzi. He's very smart for the show. Kulamusiza Joan yoyo. Benon Fred Twinamas Konkulaba, webale kugoberera. Kumikutu gyaffe kwe tuli banaye nkujjukiza Alex Makombi gyali MPCR Tone Kivumbi gyali Ndugwa Francis social media muyanja ali ku sound kyeyine ali wano ku kamera n'abalala. Honorable Engineer Sebo atenga Minister Sebo neyanzege njagala okwongera okutegeeza abantu bange ab'Enakawa East nti ddala omukulu Lutamaguzi kyayogeddeko kituufu bawambaawo abantu baffe mu katale waliwo omuvubuka bayinta Martin ne munne ne babawamba paka tetulwalangako amaka gali abantu abazadde bali mu maziga abakyala bali mu maziga ffe tubonaabona nno n'okusasula school fees naye watyanga omwana we yabadde abuziddwawo mu drone naye temufudde na kutulaga oba mulambo oba ki n'olw'ensonga eyo twangala okwongera okunyweza nti abantu baffe babatuwe era tugenda kuteeka operation okulaba nti abantu baffe basigala babatuwa. Ensonga ezikwatagana ku luguudo lwaffe njagala okutegeeza abantu baffe ab'Enakawa East nti Port Bell Road lugenda kukolebwa era Solicitor General yasayininga KCC yamaze okusayininga contract n'omuchina tubaddeko na accidents nyingi nnyo naye njagala bategeeza nti oluguudo luno lugenda kutandika mangu ddala mu myezi 2 kubanga ati ba contract bali ku mobilizinga era mweteeketeeke okulaba nti mujja okusaba emirimu mu abantu baffe n'akatale k'ekitintale omanye ennaku ezo tuteekawo embeera ssebo twagala emirimu egisobola okukolebwa bannayuganda gikolebwa bannayuganda era eryo teeka zezimu conditions zetuteekawo okulaba nti n'abantu baffe bafuna emirimu so njagala bategeeza contract yamaze okusayiningibwa n'okulonkinga kwawedde twagala okulaba nti oluguudo lukolebwa ate bannayuganda bafunemu kubanga njagala okubategeeza enguudo kati tuli serious nnyo ku KCCA kuba nti ejja kuba negligence singa omuntu afuna accident ku luguudo oba agwa mu mazzi ne gamutwala ng'obuvunaanyizibwa bwaffe bakuteekerateeka bannayuganda bannakampala njagala okubategeeza ndi n'akatale k'ekitintale kubanga navaayo ne ŋŋamba KCCA tegenda kujja bantu ku nguudo okujjako ng'embulire wegenda okubateeka bano bannayuganda bali mu informal sector econtributing ebitundu nga 7 ku buli 100 eri economy y'eggwanga kakati ojja n'ojja n'omuwa ssente eza gundi eza parish model ozimuwadde ate tomuwadde wakukolera ate enkyo omukutte n'ebintu byo bitutte ekyo tugenda kikkiriza naye njagala bategeeza nti akatale
kagundi idi yabadde wakusayininga noza ku Saturday ku Friday ewedde nesimanyi oba yamaze bana mukubiddeko n'agamba agenda kusayininga. Ensonga enkulu ezituleese olunaku olwaleero y'ensonga ekwatagana ku bigambo ebyayogeddwa n'enkolagana yaffe. Omuntu yenna agenda neyeebuuza oba ddala omuvubuka ali mu senseze omuvubuka otegeeza Jeno egamba Jeno toga nti omuvubuka anti akyali muvubuka agenda mu 5. Kyewuunyisa Kenya ye ekonome esinga mu East Africa era nga ekonome eyo Uganda egitipendingako nnyo. Kenya gye tuyise ebyamaguzi byaffe era nti singa wabeerawo obutategeregana bulungi nnyo Uganda ebeera mu buzibu bunene nnyo. Kale n'olw'ensonga tulina okuba nti enkolagana eyo ebeerawo ng'ate ya mirembe nga ya mirembe. Naye w'owulira ebyavuddeyo nze ngenda ne ndowooza nti oba oluusi waliwo kye baagala okupulaninga okudaivatinga baani bo ne taata we ate taata n'avaayo ne yeetonda okubatonda ayinza okuba nga yeetonze. Wano twalaba omusajja omu bamuyita Ofuna Opondo ansonyi okumwogerako kubanga Ofuna Opondo si mwavu naye twali mu biseera ebyokudisikasinga ettaka. Ofuna Opondo n'agenda nabbaka underpant kigambibwa nti nabbaka underpant bakita shoplifting akapale komunda akabasajja mu Luganda kiki shoplifting kyeki yasitula obutali bugenderevu wama tuwa Luganda okyogera otya shoplifting kyeki mu Luganda kitubuulire n'olw'ensonga eyo yazza atya ate mu bino bituli mu bya diplomatic relations nkugamba nti waliwo omuntu n'agenda n'ayogera ekintu nayagala kudaivatinga bannayuganda mayini zaabwe nga waliwo issue egenda okujjawo mu maaso naye ng'abantu oledde bali ku kino ekya muhozi kati buli olaba buli wamu muhozi byayogedde buli wamu wona muhozi oba oluusi nga waliwo kyebayisaawo kubanga wotununya muhozi nga graduate mu political science ikati pipeline twagivuddeko tuli kuki tugyogeddeko nnyo kati katugende ku kirala ku muhozi otegera bulungi n'okwetonda otegera bulungi nnyo kwegamba wotunuulira ebigenda mu maaso ogenda n'olowooza lwaki Jeno Mulamba atrainings mu political science okujja n'akola tweets wezityo kiki ekiri emabega era njagala bannayuganda baleme okukitwala wholeheartedly nti ebintu byayogedde abadde abitegeeza waba abadde abitegeeza then tasaanidde n'akatono ye konna wera ndi moral authority n'obwa Jeno bumugibweko wojja n'olaba President Museveni kyeyakoze article 208 akatundu akokubiri akateekawo UPDF tekabakkiriza kukola statement za kikabwe ekityo tekabakkiriza kubeera mu politics nekwogera political matters naddala ku international level. You are not accepted. Kakati abo bonna abakoze ebyo gye bubuddeko babadde court martial jukira tumukunde statement yakola obukozi jukira sejusa weyayogera bwogezi nti bagala kutta bajenozi bonna kubanga bategekera Jeno Muhozi bamuteeka mu court martial otegera bulungi nnyo jukira boogere yali mubaka wa parliament mwali naye kano Fred boogere Makanga naye yabustaininga kubya gondi ndowooza bya term limit otegera bulungi nnyo kwegamba bonna abavudde ne bakola statements batwaliddwa mu court naye gwe ate bamutwala bamupanishinga ayinza okugamba nti wali katebe bamupanishinga musajja bagala kumunyiga otegera bulungi asulanga kutaati nga weeyogedde kakati wootunuulira ebigenda mu maaso mwami Museveni omwana n'akola era si yesoose yakola statement ku Ethiopia n'akola statement ku Congo n'akola statement ku Russia
otegera bulungi nnyo ezo statements zina bezinyiza kituufu naye nga president asirise ng'akimanyi bulungi nnyo nti kimenya mateeka simba wakati awo nkasimbyewo annyonnyola agambye abantu beebuuza why then promote him to full general after these comments naddamu this is because this mistake is one aspect where he has acted negatively as a public officer. There are, however, many other positive contributions to the general has made and can still make. This is a time-tested formula. Discourage the negative and encourage the positive. Statement eyo okukkirizibwa naye si gwe mulundi ogusoose okukola political statement mu bumenyi bw'amateeka. Nkusomedde article 28 akatundu akokubiri nti tekamukkiriza n'omulundi n'ogumu kali mu constitution y'eggwanga tekamukkiriza n'omulundi n'ogumu kuvaayo okukola statements wezityo tekamukkiriza kweyingiza mu byabufuzi naye njagala okubuulira n'ennaku ezo bali ku pate yaabwe embarara wambagi wa police DPC n'avaayo n'akola statement mu uniform nti ffe tugenda kuwagira ggwe nga noli ali mu uniform otegeera bulungi nnyo kwegamba kimenya mateeka otunagenda bwe tutyo naye impunity eyo nze ndowooza nti tetujja kumala wetunuulira nga poliisi agamba tugenda kuwagula gwe Kyagulanyi oyinza okujja n'oyomba nga bw'oyomba nakyo kimenya mateeka tulina okugenda ku rule of law because Katumba did Katumba made a political statement. I think the only one gwe agikora ne bamusiba was Tumukundi naye atete bamuconvictinga anene ranka tebagimujjako bonna bamuyumba era olaba nti omwana woona awasa ani owundi bakola akakundi awo akabali yatera okukozesa ekigambo deep state aka deep state kakati bwotunuulira eras nga Museveni zakoze nnyo mwami Museveni ng'omuntu okuba nti akukkiriza family okubeera nti yenyigira buli kimu kyabaganda nabamukwano naye baawo abo beera tebasobola kuweereza mu bifo ebyo bw'okwata omwana si asoose okuba nti alamuza n'ekifo ky'obwagundi ne bongo nabadde Gabon ennaku ezo bongo gyalina otuna bongo gyatwala ensi yaabwe naye olabira ddala nti bali mu buzibu bunene nnyo Uhuru abaddeyo otegera bulungi nnyo nga pulezidenti yali mwana wa pulezidenti naye ono ne statement zakola zokka ziragira ddala nti talina busobozi kukulembera ggwanga otegera bulungi nnyo very heavy statement revolutionary okujo borders is revolutionary kugambye nti eri nsi yeetongodde gwani ayogera ku borders zaabwe but Putin is changing borders Russian president ekyo bolaba nti era yamuwagira kubanga balina endowooza yaabwe kati naye njagala okubuulira nti eri nsi yeetongodde era obukulembezi bwabwe twagumizwa nnyo engineer Israel yawamba Golan Heights from Syria. Yes. So it's going on. Ombaka mulekera akaddeke era wotunulira maama aweereddwa obwa minisita ne tutuuka n'okuba nti buli omu amwogerako n'okumuvuma ne bamuvuma twamuyita mu parliament tasobola kujja mu parliament kubanga atya okubuuzibwa ebibuuzo kyoba olaba nti ebyenjigiriza you don't qualify kumubuuza suga nti atya ebibuuzo okay I don't qualify nga ate minister nqualifying okukola ki okumubuuza si qualifying nga kumubuuza nga maama waki mukyala president naye qualifying okumubuuza nga minister naye kakoze eki talinnya eyo n'olwensonga eyo kikyamu nnyo okuyingiza abaana ebyobukulembeze ojja n'olaba engeri gyazaalinyamu mu 1900 nga amaze emisomo gye yayingira amagye nga cadet officer mu 2000 nagraduatinga mu Royal Military Gundi ya UK mu 2003 n'abeera promoted to major mu 2008 nagraduatinga eno ogundi gye yasomerako oludda mu USA mukwano gwa Jeno Kasiri eggwanga Evanworth era ne bamupromotinga kula lieutenant colonel mu 10 era ne bamuwa n'obwa commander special forces SFC ontegera bulungi nnyo mu 2012 n'abeera promoted brigadier mu 2016 n'abeera promoted to brigadier general mu 2017 n'akola ki n'abeera appointed senior presidential advisor mu 2019 n'abeera promoted
kifo kya lieutenant general kakati nenga waliwo banne abaluddemu abalina discipline kubanga discipline is critical abaludde mu kuweereza abalina obuyigirize nenga mwana watu tebakuze eki tebabakuziza kale nobula ensonga eyo kanaku nnyo nti amenya amateeka yandibadde mu kooti tewali mwami Museveni talina moral authority kumukola ki kumukuza mu mbeera ng'eno mu mbeera ng'eno comment kamugende wa namba 4 ayogera ki ku bigambo bya principal byayogedde ku Jamiru mukulu tibamuvunaanira bwereere gavumenti eno byekola tebitegeera batonna byetegereza bulungi yali wa ADF mumanyi naye sinaba kugyetegereza bulungi nawe principal naye ng'ojja kukaddamu luvanyuma yo mbadde kya engineer amaaso ku ggwanga webale nnyo honorable engineer Balimwezo abamed technical services bawayalinga amayunga byamasanyalaze n'ebirala byonna kusoloza ennyumba z'abapangisa bali ku Ntebe road okulira na Total najja nankumbi opposite MK Book House 0700 7062 M2 ne 075 M 843 aba Big Seal Foundation bakutwala Canada mu Miss Uganda Canada 2022 okuwandisa $5 kuba ku simu 0702 548 339 ogende Canada oba 0788 264 040 mwami Sirgo ku Safe Supermarket ebukoto agembuliza Honorable Romshana ku taata n'omwana anaasuubira ku ballot 2026 si yaddako naye kati asitakiwulidde anakudda mwami Sirgo webali nnyunda biraba nabukoto n'abali ku supermarket yafeeyo ate aba bana Vipers n'abagazi b'omupiira mbategeeza nti enguudo zonna ku Sunday eno zigenda ku St Mary's Stadium ekitendaawo nga tugenda kubinkana n'abakongo wa TP Mazembe Vipers ne TP Mazembe tiketi zitundibwa genda ku dduuka lyaffe lya Vipers bakyanda shop ekajjansa okulira na Equity Bank oba ku Hardware World Ntinda oba ku Sokanet oba Mabiri's Plaza mitwalo 2 ordinary VIP mitwalo 5 mujje mulabe nga Vipers nafuya ewuntula TP Mazembe eya Congo mwebale nnyo nkulamusiza Kenneth Mwanga wambuzi akabuuzo kali nkankadde mu general sawa namba nyaku akoye dakiika kwa ali mbunde bwagana sebo namba nyanku kusaba ompe dakiika emu badde nzikanyiza nkireke naye bw'otunulira ebigenda mu maaso principal agamba nti oli awaayirizibwa nga nakakati tulina bannaffe Basewanyana ne Segirinya n'abalala bali mu kkomera tebaleeteddwa mu kooti buli wewagenda omusango nga gwenda baleeteddwa mu kooti naye waliwo okugeza wetwagenza ekitala ne tusangayo mwana wattu abatta Kaweesi abagambibwa okutta Kaweesi ntebana kutwalibwa mu kooti mutikira bulungi waliwo tebabayita kale Lutamaguzi wandiika kyoyagala oga Museveni tamanyi batta Weesi Saalongo Kiwanda bakwata abowerere silence in the house honorable engineer dakiika sebo neyanzege njagala okubategeeza nti nabadde ntandika okwogera nagambye nti omwana ono ayinza okuba nga ali mwana kikuka amini kale gamba jeno ayinza okuba nga byayogera tuyinza obiyita ebyokyewufu naye nga ebyokyewufu naye nga alina ensonga okusinziira ku mukulu otunulira byayogera nga ne mwami Museveni tabikutteeko kubyogerako kubigwa details neyetonda bwetonzi nga nekyetonda takijjeeyo olwo najja nakugamba nti byayogedde byonna bituufu then ndowooza kinayogedde nabadde nkitegeeza omwana ono asomye yasoma era mukugu mu political science omwana ono akulidde mu State House gyendowooza nti enneeyisa ya State House ndala nnyo oba oluusi ku maka amalala babuulirirwa mwana wa mwami alina exposure nti era amanyi ne protocol n'engeri gy'adressingamu
awandise n'ekitabo naye oze n'olaba nti omwana teyeetonze yagenze maaso ng'era aweereza obubaka obw'omutawaana nno n'eri ku kitaawe. Waliwo fiiti gye nsomyeko nga agamba taata wamuyita munywa mwenge era taata wamuyita muki munywa mwenge naye taata wajjukire emirundi emeka gyamuyambe gyamununudde ndoze nti yali mutomera ate njagala mutegeere nti famire zino eya Luto neya mwami Museveni balina bakwatagana kati wabanga natuuse okwogera ebigambo ebyo tuleme bitwalaitule tu investigating tumale okukakasa ddala lwaki embiranye bagambe musolo bulungi. Njagala okwebaza mukyala wange, njagala okwebaza abantu b'Nakawa olw'okumpa omukisa okubakulembera. Ngenda kubeera ngenda kubeera mu Nakawa nga tusimba miti era njagala omukyala omumpeere Haga mukyala Haga Lule Brazilian kulaba otaipinga naye mwebale kulaba yamba nakisaasi. Honorable Luta nawe dakiika yose Mwami Museveni bwe yali akwasa abantu ba Buganda olubiri yali Desemba nga 19, 1997 yagamba Obote yakola bubi okukozesa emmundu okusaanyawo Buganda yali badde akozesa engeri endala. Yes, olwaleero Abaganda mutunule wawe muli tugenda kujaganya ameefuga nga 8 ngamba ga Buganda ne mutunulire ebigambo bya Museveni byakozesezza okubasaanyaawo mwefumiitiriza. Abamu tetuganye sente zibakutudde emitima, abalala abakazi be baba wabakutudde emitima, n'abalala ebiruubirirwa ebingi ennyo ebyobugagga. Sebo maliriza n'ekigambo kino era kyangu ye honorable maliriza n'ekigambo kino. Waliwo bannaffe abaloota emisana nti mutabani wa Museveni agenda okuddira kitaawe mu bigera afuge. Kwegamba n'oli n'aloota n'engalabi yebu mutabani wa Museveni atwitinga mbera yagenda okubeera president. Excuse me, Mwami Museveni yasobola okujegewaza abantu ba wano mu Uganda mu 1998 muwanga najja n'abalabula nti omusajja ono bwe muli muwa ku bukulembeze tewali kyagenda kubalekera obugagga bw'eggwanga agenda bwera ne bannansi abeereremu mufuuke buwanga. Olwaleero tubiraba ku bwana obuto bwe bawamba n'okubata. N'olwekyo ssebo kino mbaliriza nakyo. Father Joseph Bali Kudembe Jambo bannaffe abasinga balowooza nti Mwami Museveni Katonda oba musambwa tewali kye yakola kitasobola kukolebwa. Neyanziza nnyo ssebo omukisa guno gw'ompate akawungezi ka leero awangaale ayisa abasajja kabaka wa Buganda. Ebirowoozo byawulidde byabateesa nga bwe mbakuleetedde. Mwebale nnyo abateesa. Honorable Rom, Honorable Kiwanda, Honorable Balimwezo, Honorable Lutamaguzi. Nze Stephen Dunstan Busuulwa egenda maaso ebyekuyitiddemu. Ebigenda mu maaso mu ggwanga si byangu nnyo era tusobola okubeera wano nga buli omu tamanyi kiki kiddako. Ensi yaffe eno Buganda n'ensi yaffe Uganda zaali zeenyumirizibwamu nnyo mu nkulaakulana ne mu mbeera zonna ezibaddewo nga tukuuma emirembe nga tukirwanirira. Obuzibu bwe tulina kati currently mu ggwanga, the biggest problem we have as a country ye gurupu eyava eruweero ekulembera Mwami Museveni. Tutemye ffenna nga bannansi yawuddemu obugagga bw'eggwanga bwonna babweddiza. Bakoze dynasty wano bakola obwakatonda kyemugiko gyenkulaga ono mutabani w'abali abaava eruweero abeegabanyiza eggwanga oyo gwe twogerako ye mutabani w'abali abeddiza obugagga bw'eggwanga bwonna abasafooketinze bannansi nti bannansi mu bibuga bakaaba mu byalo bakaaba bababinisa emisolo bo tebawa misolo buli kya bugagga kya ggwanga kye balaba kyonna bakibba ne bwe bakeera enkya ne bawulira nti evvu lirimu omugaso ogenda okukeera enkya nga bayingidde dde ebiyungu by'abantu balijjeemu evvu balibbye. Kwegamba we tuli embeera si nnyangu. Tekyaliko NRM, tekyaliko opposition, tekyaliko wa mu kibuga, tekyaliko wa mu kyalo. Ffenna twajjirwa olunabe olwava eruweero eyo. Kakati bannaffe ab'e Kenya ffe tutambula ne tugendayo era Kenya tugiyita sovereign state. Tetusobola kubeera wano mirembe nga Kenya etulaba bubi kubanga ffe tukimanyi nti tuli landlocked ensi yaffe.
era ebyamaguzi byaffe ebisinga byonna biva Kenya. Bano olw'okuba nti basanga bannansi beebase kubanga bannansi ba Uganda abasinga bali mu tulo babadde tebamanyi bigendererwa bya Mwami Museveni n'akakundi ke from 1950s nga bajja bazimba zi dynasties zaabwe era zino entalo zonna ze mugenda mulaba bawakule Congo, Somalia, Central African Republic, Babo Rwanda, obusisiso obwo bwonna Angola, obwo bwonna gye bagenda. They are not doing it for the good of our country. Tebakikola ku lwa bulungi bwa nsi yaffe. Mukulu Museveni agenda azimba zi dynasties. Ne dynasties ezo bw'aba azizimba ffe twali tusuubira nti nga mwe babagamba nga nti mu creating entalezo waliwo Uganda kyegenda okufunamu. Bw'otuuka e South Sudan tebatwetaaga nga bannayuganda. Bw'ogenda ne Rwanda kubanga abantu abasinga be twali badde tusuubira nti Rwanda yali badde tetuyisaabi kubanga abantu abasinga mu gavumenti y'NRM bava Rwanda. Naye ne Rwanda nayo tebatwagala. Bw'ogenda e Burundi tebatwagala. Bw'ogenda e Congo tebatwagala. Kati liwe gye tubadde tukyasigazaawo ababadde batatuyisa bubi nnyo ye Kenya ne Tanzania. Ne kati bano batandise bateekako provocation ekisooka UPDF bano kana akabinja k'abooluganda ate taata yeetonze taata gwe kyotannaba kumanya nti ejje lizimbiddwa ku baaluganda bakona ba mikwano buli gwe bakuza gola bakulira unit alina waabayita bano era ensonga lwaki olaba bwe bajjawo taata omutabani bazzaawo anko mu appointments ezo oyo gwe balonze mu kyabaddemu omutabani alina eyamulinako Luganda gwegenda mu maka ga Mwami Museveni mbuuze nti ogwe wataddewo temulinaako Luganda walumanya ekirumbuulira nze n'atuukayo ddi okumubuuza nze nkuwulidde kwolinaanye State House gy'osula okumulinaana naye gwe mubuuze nti wamwoyo gw'otaddewo kati bwe buzibu bwe mulinamwe mugende ne mulaba abasajja bano bakoze obwakabaka bwabwe buli muntu gwe mulaba bagenda ba appointing either mu kifo ekirimu ssente ateekwa kuba waabwe mu kifo ekyobuvunaanyizibwa bwabwe y'ensonga lwaki olaba nti kati abatono ennyo beegabidde eggwanga lyaffe ate abangi mwenna muli mu kukaaba mukeera ku makya kufukamira nze ebiseera ebyo mbadde nga neetegereza UPDF as an institution erina okuba respected newakubadde nti omukulu w'eggwanga afuga eggwanga lino yalowooza nti ebyo byonna abifuga nga kampuni ze UPDF as an institution erina okuba respected bwe bakulonda ng'oli geno si kifo kitono nnyo ebigambo ebiva mu geno w'amagye biteekwa okuba nga bya kinyusi si bino eby'oku WhatsApp nze neewunya n'okwewunya abasajja bano ejjogole batujoga geno omulamba asiiba atya ku WhatsApp mujje n'atwitinga yes kole fujjo mutemule muwambe mweddize ebyalo byonna eyo bye tulaba musiba amafaamu wano nga mugoba abantu baffe ku ttaka lyabwe mbu mwafuna emmundu mutandikira ku Buganda okweddiza n'ebitundu by'eggwanga ebirala naye ettaka lyonna lye mufunye wano mu Buganda si lyammwe ekyo kyoffe tubakiwalinga ng'abazzukulu bajjajja baffe bayinza okuba basirise abaami ba Ssaabasajja Kabaka basirise nga mwegabanya Buganda naye ffe abazzukulu tubagamba obufaamu mu busibeewo mwegabanye mukole fujjo mukoone amayumba g'abantu baffe be mwasanga wano naye byonna bye mufunye Mwami Museveni lwalizingako enguguyo okugenda gye yava oba ali baafudde bwe mugenda okumanya nti Buganda eriko bannyini baayo Sebo ensembyayo njagala kuyozaayoza Buganda ayi Ssaabasajja Kabaka nkimanyi nti ennaku z'omwezi nga 8 lunaku lukulu nnyo ffe wano mu Buganda tugenda kulutuukako ndowooza lugenda kuba ku lw'omukaaga naye twongera okusaba ayi Ssaabasajja Kabaka nze neddira lugava erinnya lyange nze Lutamaguzi Ssemakula seetuuma bwetuume naye neddira lugava era ndi musajja Muganda Buganda tuli bubi Buganda tuggwawo bannaffe abaayogeranga ensonga bonna bekkiriranyiza olw'obusente bwa Mwami Museveni bannaffe abaavangayo bonna basirise bake Buganda tuli bubi bwe tutaayimukirewo mu budde buno tuweddewo kubanga enseeko ezi zonna tulya nazo endala ziyingidde mu bika byaffe endala ziyingidde emirimu gyonna zitutema enteega ekiro n'emisana Buganda kitegeeza ttaka era Ssaabasajja Kabaka tasobola kubeera watali ttaka tetusobola kuba na bika watali ttaka naffe okubeera nga twenyumiriza mu miziro gyaffe n'amannya gaffe ttaka n'olwekyo ayi Ssaabasajja Kabaka ze musajjawo Lutamaguzi Ssemakula ow'olugave muzzukulu wa Temiteewo Lutamaguzi
akabbiro gwokabuuza ona busagala bakujja kumulamu tonzijako gwe lwomusana olina omuziro esawa yetambula olina omuziro tonzija kunaka nze kembadde maliriza nako ayisa abasajja kabaka Buganda eri bubi mwami Museveni ne banne bagabanya ensi yaffe nga tulaba n'abalala bonna be mulaba abantu ba Buganda basula batumwa babasengula ku ttaka enkya n'eggulo ayisa abasajja kabaka abaami bo bwawo obuvunaanyizibwa mu bitundu ebyenjawulo bonna basirise nti mwami Museveni bamutya agabana ensi yaffe Buganda sebakonkaleese onsonyiwe kayisizaawo kayinza okuba kakunyisa naye yembeera yaffe gye tulimu.